tukaniliza kiye celebrity jazz nche bali chetesa kengalo osotya osibyotya era tina mawulire mangi naye nga olowooza Juma Seiko takute wansi ne waggulu abanja DNA ey'omwana wa Desire Luzinda bintu bikyalanda bikyagendera ddala mu maaso avuddeyo aleese obujulizi Manange bino binaggwa ate nga Yeshiba Katambi kamuleetedde obuzibu ne mukyala dictator Miro mpya naye tumulina katutandikireko ewa Juma Seiko kali ku y'omwana nti yaliwo omwana wange wuwo ngamba atuze tugende mu DNA lwaki yagana DNA atagende mu DNA teyaggwa ne tukakasa nti omwana siwo she refused the DNA she refused to bring the girl from the school yet we had agreed with her lawyer. Kati I'm telling you, Seguya, my grandmother's dead body, that kid is mine, and everybody, even I know it myself, and she knows it. I can even bring you messages from our old communication of 2003 onwards. I have it. ono mwana wa Desire Luzinda Mwana wafi. naye omwana baga wakaddu Ask the relatives of Desire, they know. Even Desire knows. I don't want to embarrass her because, you know, it's affecting us as a man. naye oli abuuza bano You look at that kid properly and look at tutunulire omwana ekifaananyi tekiruganda now what we do. One cannot make my MTN line. Just MTN line. amaaso tutunulire amaaso kale omwana wa Desire wakaddu ekyo nkisibirawo n'enju yange onkubuulire nze twagenda ne ku St Catherine akana nga Desire azadde nga akakana kaliki nga akakana kalwadde ng'olumu ne Desire nga akaddu ajja era ne gwe basooka okubamu oluyimba oluyimba lwe yasookerako Desire Luzinda olwanako emikwano gyantama nga kaddu akwanye mukwano gwa Desire bannange temunjogeza byama oba kitegeera ng'agize bwe batyo ombambya omuwala n'abeera depressed ndowooza n'abo bonna bonna batoninyira bwe bajjira abasajja bakulu beebuulirireko balina abaana abakulu bannange batuuze ku mpale baleke omwana anyumirweko n'omuntu omupya okutwala omuntu bamumupimako nti abalala tebamutuuka bamumupimako nti abalala tebamutuuka oba senga yali amwagala nnyo lwaki teyamuwasa nze nakoowa agasajja gatoninyira agamalira abaana b'abandi ebiseera tebabawasiza ate babeesomerako bannange nze akabizi akanajja nga kanneesomeramu ggwe ejjangu ng'omantaala Juma Seiko ayagala mwana we. Juma Seiko akuba bali. Juma Seiko akuba bali. Akuba bufumbo bwani kulaga nti Desire mukazi kiwowongole. Go kabiro okayanira otyo mwana nga bano bamaze okwewasa nga bulijjo tamukayanira. Juma Seiko akuba mbaga y'abantu. Akuba kapo? Goyinza okuba wakawasa omukazi ng'abantu ku kyalo mukaga bakayanira abaana. Yabachi ali mukazi kati Juma Seiko emyaka Desire gyamaze nga bulijjo tamukayanira yamukayanidde embaga ebaddewo ye waaba omwana wuwe kyetaaga kuvaayo mu public omukazi bamuleke abakazi bonna babaako ne gye bayise babaako wamma ne gye bayise gyenvudde waabwe bw'ayagala mwana mbuyagana DNA Desire yagana DNA abuza ezembozi abantu tebanagenda nakuwa ne munu ne bana abantu muli lwaki mwine emitima emibi abantu bakewasa ne munu otandise kayanira baana hakuba ono image nti gwe wange olowooza otutte naye ekintu ky'otutte twana abana abadda kyaliko ono mwana Levikison mwana muto awasiza mukyala we oleeta bya DNA obadde n'emyaka emeka nga togisaba nammwe mutuleke ye obuyambi abadde abuwaayo ye bannaye abadde awaayo ku buyambi lwaki teyamusaba dda omwana abadde mu Amerika emyaka emeka Juma Seiko tamanyi passport gye ziri era alinze Desire dde era atandika ebyo ebintu bye
nena mwena mwe bwate wakaddu ba ex tubatameza one mwe mwana wakaddu ebyo byonna babisoma bajjana kugamba nti wajjoniya nzaabulako nti n'omwana oyo waatulyawo nga ne lwasaze okuba mbaga ya mwana ono Levex bagala ate ye Shiba Kalungi akatambika kano kamuleetedde obuzibu bavumye ono bamulangidde figa gye yakola obukozi bamugambye ette ebinyuma bamugambye yayonooneka bannaaya baabana Inze Shiba wamme ebbina lyo saalisiimye neyo figayo saagisiimye omuntu abadde ali mu kuyonsa otugamba otya nno mu kuyonsa okoleddeyo figa n'amabina n'ebbere ne libeera nga tutu nedda nedda mbabulire baanamu abakazi twagala obubina naye lino ebbina lya Shiba bbi nze luli nali ndiwaana nga sinnalyetegereza naye gye nkomye okwetegereza ebbina lya Shiba ebbina ly'ebbi ebbina muno mu mbirizi lyasitama nnyo muno mu ipsi lyasitama nnyo abeera nga ayambadde ebisefuliya ebbina lyo bbi oba olwakukola sajja leto wagirinda kuwola n'otandika ogikozesa emirimu n'obeera ng'okutama lina engeri gye lyazimba muno enzimba embi ezo ipsi si nnungi bannange Shiba ebbina lyo bbi n'omuntu eyakukolako sajja leeyo eryakabina asaana kunoonyerezaako nze bulijjo nkuwaana nga sinnakwetegereza bulungi emabega lirikiriya naye muno mu mbirizi lyazimba n'okukyama lina engeri gye likyamyeko sayidi ebbina olwamala okukola sajja lwabeka tewalirinda kuwola n'olitandisa oddikozesa emirimu ne likoona ne ligongobala bannange nze bulijjo nkwegomba naye kati nkwetegereza ddala ebbina lyo damage singa wasigalirayo lulinga bwe wali omalirayo muno luna ekiwato kyakendedde kyekyo naye ate muno n'ojja n'ozimba nnyo ezo si ze ipsi ez'omuntu omulamu mukwano olabika bubi ebbina teryakunyumira eyo nga tuvudde ate ntidako ewa dictator Amiri vujje batugamba dictator Amiri alina omukazi alina lubuto biki yalekawo Chosenbeki lwa mukazi paka lwe bavudde mu galale bejje mu galale ne bajja ne babekuba ensi abadde tabamanyi essaawo bategeere ate nga ne bwino waali biibino ogenda byewulirirako Amiri nina amawulire ge nafunye okuva sayidi y'aba Amiri Amiri alina omukazi asulirira era ne video bazimpadde bamukolera surprise birthday ku Amiri Foods ninayo ka video ke nalaba nga bali mu mmotoka naye ng'omukyala alaga ayambadde habaya face terabika omuwala ayagala omukeberako bamuyita Hikima Cakes akola keki TikTok kwali nnyo Hikima Cakes yes ye mukyala Amiri I can say this authoritatively ali lubuto era yagenze ne bamuwadde leave yagenze mu leave kuzaala